banji bagambye mune ya Fred Lumbuye bamutadde naye okusinzira ku YouTube page zaabwe ba channel zaabwe ne Facebook pages zaabwe bukakafu kibwe bakuwa nti Lumbuye bamutadde wesimye okubeera nga owuliriza story eno banga wa subscribinga ku SMX Media olw'ensonga nze simala googero olw'okuba ndaba basigadde bapostinga mbu Fred Lumbuye bamutadde nange SMX nzigengamba nange Fred Lumbuye bamutadde nedda nsoka kola research nengamba yes information eri mukubeera nga saturatinga 95% ino information wena soso okugirabira ngeri ntuufu yes nga kituufu mbukirabika bamutadde naye nga nino soko ofuna evidence ba SMX Media Kings and Queens okubaka kasambu ddala kituufu Fred Lumbuye bamutadde naye ensonga lwaki nimukole no story okukakasa mbuddala kituufu Fred Lumbuye bamutadde nkuwene evidence oba nkuwene ekintu ekibakinga eyo statement nti Fred Lumbuye bamutadde naye singa biri eri just byolaba buli omu na postinga bamutadde naye nga amazima amatuufu omubuuza tulage ekikakasambu Fred Lumbuye bamutadde oba tubulire ekikakasambu Fred Lumbuye bamutadde tewali agenda kuddamu kimu nati ndaba n'oli apostinze amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media wano ku SMX Media tubane updates buli lunaku buli ssaawa ne bazanyi ba SMX Media Kings and Queens abe ba subscribers ba SMX Media olw'ensonga twaweza dde emitwalo 10 egy'aba subscribers kati gobeera olinda kyokutwegattako wano ku SMX Media Kingdom nawe twegatteko jjabera ng'ofuna information eri legit tetuwaayiriza tetuvuma twogera ekintu nga tulinako obukakafu eno gye SMX Media kankusaba mbe subscribing stories afe tuziconverting nzibera nga ziweuka data waleme kubeera nga agenda mungi bambi subscribing tujja kuyangu misinga updates nga zino Palace Car Accessories and Spare Parts basangibwawo ekireka ku Centenary Bank bagambe kizibu kyonna nga kikwasaganya na mmotoka bo bagenda bera solution y'ekyo ekizibu bapimpinga emmotoka okugidecorating balina carpet z'emmotoka balina ka seats z'emmotoka balina ka covers z'emmotoka balina steering covers buli kimu ka alarm system security system tracking system okufuuyira emmotoka okugikanika spare parts ate nga bakugamba buli kintu kyoguza ku Palace Car Accessories and Spare Parts bakikuteekeramu bwerere mu mmotoka yo ate nga bakuweerako ne garanti so sobola bakyalirakawo ekireka ku Centenary Bank otuukawo ng'obakubira enamba yaabwe y'essimu bajja beera bakusootinga Basalima Abo Research Center nabo bakugamba eddagala lyabwe lyonna lya Habo gwewe nawe olumizibwa endwadde oba kintu ki kyonna bakujjanjabisa eddagala lya Habo obulamu butandika okubeera nga buterera abakyala beetaaga ogenda ku River Nile ensonga nnafu nnyo n'abasajja balina ka Money Power Plus obeera okeetaaze gwe bakubira essimu oba sekyogende nansana ku masitowa obakubira essimu bagenda beera directing exactly wawe badi if not osobola bakubira essimu no bagamba nze byange mbindeetere waka wange bajja kukola delivery nera ebintu bisobola okubeera nga bikutuukako Fred Lumbuye abangi gwe bamanyinga chemical ali kituufu yateereddwa nera amawulire gatandise okubeera nga saturating okubeera ddala ekyo kyonnaku olweggulo ti Fred Lumbuye ateereddwa Fred Lumbuye kati ali free Fred Lumbuye avudde mu kkomera mukitegere bulungi nnyo ekisooka tabadde mu kkomera wabula abadde mu detention okitegera baali bamudetaininga so tabadde mu kkomera mbu alinga omusibe oba ayambala uniform nedda abadde mu detention kitegeeza bakujja mu community oba mu nsi yonna woobeera oli ne bakuteeka owantu ne bakuumirawo actually obeeranga musibe kubanga tubeera na ddembe lya buntu kubanga babeera bakudetaininze so banga Daniel Fred Lumbuye okuva luli eri stories asaturating bamukutte akomezebwa mu Uganda kubeera nga avunaanizibwa simanya bikoze bitya byonna nga bwe mwabiwulira yes byali bituufu Nkunyingi Muwada yamala ne yesitula nati ye shadow foreign minister mu cabinet y'aba opposition neyesitula n'agenda paka Turkey n'asobola okubeera nga tracing oba nga agezaako okubeera nga lookinga oba nga anoonyereza ku ki ekituufu ekiri ku Fred Lumbuye n'atuukayo n'atugamba wajja ali mu detention facility yes nera n'agamba bannamateeka baabwe bali mu kukola kyonna ekiri mu kubeera nga kyetaagisa okulaba nga Fred Lumbuye bamuta however process yali mpanvu ate nga bwe banamudetaininga awo nga tebamutadde simanyi oba okumala emyezi 6 then bajja beera basobola okubeera nga bamudeportinze so nga kyebafuubako baneeno okulaba nti ya Fred Lumbuye bamugjayo mu detention facility eyo gye baali bamutadde asobole okubeera free kubanga baba butamugjayo mu detention facility eyo newabwera emyezi 6 ng'akyaliyo that means facility ebeera tekyalina right kuye baba bagenda mu deportinga directly waneno ku Uganda weba mu deportinga waneno mu Uganda ebigenda okubeera nga biddira oba byali birina okubeera nga biddira abantu banyu mwali mwatandika dde okubeera nga mubiteebereza bagenda musiba bagenda mutwala ekitali bagenda mutulugunya bagenda mukola kino bagenda mukwasa polisi bagenda mukwasa bannamuteeka bayo okusinza ku yayogera buli omu ng'alina kyateebereza ku Fred Lumbuye kiki exactly kye bayinza okubeera nga bamukolera however nina essanyu okutegeeza ya Fred Lumbuye
okusinzira ku information jenina ali out niranga eno information jijia ddala ku shadow foreign minister honorable Nkunyingi Muwada okubeera nti ne yatutegeezeza mbu okusinzira ku kanso waabwe oba lawyer waabwe ali ettaki ndozo tulaba reference jenjijja ali ettaki yabategeeza mbu olunaku olw'eggulo ku Monday simanyi story eno girabye ddi naye yateereddwa ku Monday ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gunene gwe tulimu simanyi nanti obuzibu story girabye ddi kale kaŋŋambe date zennyinyi yateereddwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'12 kati awo gwe simanyi story eno ddi lwogenda giraba naye nga buli yateereddwa so amawulire ne gatandika okubeera nga saturatinga paka bwe gatuuse ku shadow foreign minister Nkunyingi Muwada naye watu naga provinga so kunze okusinza ku SMX Media amawulire ganeno ngajja direct wa foreign shadow minister omusajja yeesitula ne yeteekamu air ticket n'agenda paka Taki okulaba exactly kyekiri mu kubeera nga kyapeninga ku Fred Lumbuye kati kyekigenda okubeera nga kiddirira tutegama tutulabe exactly information kyegenda okubeera nga iva wa Fred Lumbuye ne Fred Lumbuye yennyini kubanga twetaaga okulaba nga ye kennyini yeeyogerera mbu yes na ndi free oba ndi out kusinza ku mikutu gye gya social media platform gyagenda okubeera nga ayisaako wano ku SMX Media tetugoba nsonga ntugireka mu kkubo gwe kyonna okola subscribe ngano ku SMX Media ngenda kufubanga wensobola okulaba nga nkutuukirizaako ku Fred okulaba nga nziguse ensonga eno eya Fred Lumbuye okubeera nti naye yateereddwa naye ne wanaakola zi updates oba zi live ze jja kujja nkutegeeze mu ddala kituufu Fred Lumbuye yateereddwa naye ayogedde kino na kino wanino ku SMX Media ffe tukikola ensonga tugiogerako tetugikomya mu kkubo amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media obeera yagadde SMX Media updates kankusaba mbe subscribing ngano ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino SMX I sign out.